Amina. Ebirala tombuuza. Njagala kwebaza Katonda olw'obulamu bwange. Olw'omwaka oguwedde Kama yeebazibwe. Ekyamazima bwe tuteebaza Katonda waliwo Katonda ebintu byakuyisaamu n'ogamba nti nze ayise wano oba si yenze. Waliwo ebintu byepiseemu omanyi batera waliwo yayimba n'agamba nti olunaku lw'enkyo ojja kuba bulungi. Totya by'oyitamu bikola bujulizi mu maaso go. Neebaza Katonda waliwo lwebankwata na kuvuga piki nebansiba abatulakire ega sirina musango gwo naye bagamba nkontisa abantu babiri nebantwala nempayo nebantwala mu kooti nempayo emitwalo 4 banankadda ama nankola nenfuna emmotoka Fuso bana akagikozesa weeks 2 negwa anzaalimu nekutuka Katonda. Naye nze neebaza Katonda simanyi ntya bwe nawona mu mmotoka eyo kuba oyinza okundanga nkuba ennanga olowooza emikono gibadde miramu kubaddeko biseminti. Naye neebaza Katonda nti ansomosezza mu ogwo omwaka andeese muguno era muguno ndi muwanguzi n'okukirawo. Mukama yeebaza kuba nali manyi nze buli ne gwe nali naye mu mmotoka yagenda nkaaba ng'amanyi nze ndi mufu. Bwe natereeramuko neŋŋenda wali eka apoliisi akali akatalemu ng'ogenda kwambuka awo ogenda kudda wali matuka awo bwe bateeka ebidda katalemwa motoka weeri awo. Naye nagyetegereza nze tebamumanyi kuba yagwa ssaawa 3 za kiro tebamumanyi bwe nfaanana. Najja nentunuulira emmotoka nembuuza naye nze nawona ntya kuba mumanyi waliwo ebintu byentunuulira nalaba ababooda nga bafa kuba bwe yakutuka yalumba mukono mulala twatudda Kampala nerumba netomera ababooda ne bafa nga ndaba kuba yabagwira pikipiki ne bazijja wansi wa mmotoka. Bwe baali bantwala mu ddwaliro nendaba emirambo nga bagijjawo naye nga nange mbadde mu mmotoka eyo. Waliwo gwe bantwalanga n'engoye talina nembuuza emmotoka yemwambudde naye nga nze mwembadde. Ate ne batankubako ababooda yadde omuggonwadde n'olwi kuba be bansigayo ate mu mmotoka ne bagamba ono alabika ono akyali mulamu. Ne banteeka ne wali ne bampujja ne bamala okumpujja ne banteeka ku ppiki zaabwe ne banzirusa mu ddwaliro. Waliwo ebintu bye neewuunya ne ngamba nayitawo otya wano kuba natukodde emmotoka nga sisobola mu butuufu ne buli omu abuuza obunootya nange natuuka nenga bali bangamba nawona ntya mukwano gwange akutaalira emmotoka ya musenyu okuba yagamba naye wawona otya negamba naye nange kagende neerabireko ku mmotoka eyo gye babuuza nawona ntya kuba nali neesibye omusipi negunyika era newana enkovu bwansala enkovu kama yeebazibwe naye ndi mulamu. Nagiwulira nga bwerwanira ku ttaka naye ng'ejja eringa mutwe nanze omukono ntadde wano bwenti gino emikono giri wamu amagulu gali eri munda sisobola kuvaayo naye nga ngiwulira kati nesaba munda munze negamba kati ekijja kijje okuba kufa kwazzi sikyalina kyensobola kuzza. Neneebaza Katonda era ekitiibwa nettiibwa nkimuddisa kubanga ndi mulamu. Yesu waffe ngalizaako kubanga bulungi. Mwebaze mukubireku Katonda mu ngalo ez'amaanyi. Waliwo nze tetumanyi
Natuyingira omwaka leero luno wabaddemu abafa. Badde wali ekawempe wappiki n'aseerera katono nnyo bw'ati abadde ataddeko omukazi. Omukazi omutwe ne gugwa mu mupiira gwa turera ogw'omu maaso. Ekimuyambi ekibadde eki kuba turera abadde asimbula. Ekimuyambi ekibadde kimu okuba turera yubirira nga waliwo kajjaamu. Naye ng'omutwe guli ku mupiira kwennyini ng'agenda kukola nga kigindi balinyewo. Naye bwe tuba nga twebaza Katonda nti tuyingidde mu mwaka guno, bwe tumanyi bakugamba weebaze Katonda. Enkya leero genda kulya kyolowooza by'onaalya Katonda akuwadde okukka ng'okyassa. Mukama yeebaze. Okyakola ki? Okyassa. Olina awakuluma kwayimiridde wano wattu. Wangi? Tewali abali mu malwaliro. Tewali abatukakasa. Andibadde weebaza Katonda wamma gwaliddeyo. Otolina mujulizi. Naye nze ne buli omukka neebaza. Si weewaawo. Nze nkola ki? Neebaza. Musumba abadde ayimba n'ayimba gy'avudde. Nange si bweti bwe nali. Wali otya? Aya. Nze bwe baleeta akasimu kano ne bakulaga akafaananyi kange ak'ebiri 16 amasiyenzi. 16 ogamba siyaani. Nze waliwo leero ngambye maama bw'olwala bulungi olwala bw'ogejja koze ekitiibwa nkiddiza Katonda. Obadde mulonde naye olinga fe abadde atulyako emmere. Mukama yeebazibwe. Sikulimba. Egamba ekitiibwa kiba kyani? Kya Mukama. Newankubadde mbaddeko bisemiiti naye nga sirabise bubi. Angabiridde nze kangabulira amazima. Okuva lwe nafuna accident ewange tewabuze mmere, tewabuze kyakulya kyonna. Kuba waliwo twagenda okuva bwe nafunira accident nga waliwo batubanja n'ennyumba. Naye nfuna ennyumba ate esinga ne kweri ey'ebbeeyi. Ono laliyo ddala n'omukama bakuwa ssente baneddala tinjagala nnyumba yange. Negenda mu nnyumba endala esinga eyiyo obulungi naye nga ndiko kisemiiti. Kati Katonda waliwo ebintu byakola tebabanja ne kati tebabanja ne guno gwe tuyingidde omwaka omwezi guli kapati nawe waliyo gwe bangi bamukama nsasula Mukama yeebazibwe. Tebaba sigamba nti twakayingirayo naye ne guno twamukaгаlinga si kwewaana ewake